Omulabi wange omulungi wa Soul TV nkwaniriza nate olunaku olwaleero nenkwebaza gyonna gy'osobodde okulabika ng'otuusako engalo nga bulijjo lubeera lunaku lwa bbalaza ssaawa ebeeremu n'ekitundu tubeera twolekera mu puroguramu yaffe ennimiro zaabu nsonga zikwatagana na bya bulimi Flavia Liga ge mannya gange mbaawo nnyo okulabika nga nkutambuza olunaku olwaleero tukwanjulidde ekintu ekipya ndowooza bw'otunula mu background yange osobola okukitegeera bulungi nsonga ya kulima byennyanja abasinga mu guyita mulimu gwa kulunda byennyanja naye ffe eno mu bulimi tukiyita okulima ebyennyanja ogenda kutegeera lwaki tukiyita okulima ebyennyanja omukugu waffe gwe tulina olunaku olwaleero Haji Aziz Kasujja agenda kubeera nga agutambuza mu ggwe wenna alina ekirowoozo ekyokulunda ebyennyanja ng'obadde tomanyi kika ky'ekirungi nkikola ntya mbirundira ku lukalu oba mu kisenyi kalira tusobole okulabika nga tutambula mu musomo gwaffe ogw'olwaleero. Haji Aziz, naam, nsanyuse okulabako ssebo. Nange nsanyuse okubeera nga ndi ku programu yo ku Soul TV. Bayibuli etugamba nti oli bajjanga okubagamba ebigambo bye n'abatabalamusaako ebigambo temubiwulirizanga abatulaba munna Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna. Waaw. Weeyanjulire ku mulabi waffe omulungi wa Soul TV mu bitiibwa byo byonna. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Haji Aziz wasooka siri ndi musajja yeddira envuma akabbiro kati nvuma ndi musajja ayigiriza abantu okulunda ebyennyanja nga bw'omanyi nti omulimu gw'ebyennyanja gwafuuse mulimu bwe guba gwafuuse mulimu bino bye tugenda okugamba gwe mutenera gw'olina okugoberera ng'oyagala okutematema ebyennyanja okutuuka ku sowaani opaka bw'obirya oba ng'oyagala okubitematema okutagetinga ziri obukadde 10 kyetwogera mu myezi 6 ennyabo. Omulimu gw'okulunda ebyennyanja ogumazeemu bbanga ki? Omulimu gw'ebyennyanja kati tugumazeemu emyaka 20. Experience gye tulina tobuuza nkoko najji kiriwo ekyasooka. Experience gye tulina y'enkola gye tukolera gwe kikulu kasita otuyita ne tujjeewo ne tukolera nolaba enkola yaffe olaba ddala experience gye tukola tutya experience gye tulina mu mulimu gw'okulimisa oba okulungisa ebyennyanja kubanga bitambula bibiri okulima n'okulunda bitambula bitya bitambula bibiri ekitegeezo advising omulimi okulunda n'omulunzi okulima n'omulunzi kubanga fish farming kitambulira mu kulunda ate kitambulira mu kulya kitambulira mu kulima. Omuntu ayinza okubeera eyo ne yeebuuza nti nga tetunnagenda musomo gwaffe ogw'olwaleero obulunzi bw'ebyennyanja bufuna kubanga ennimiro zaabu twagala tumanya akatale kaliwa ewatuufu. Akatale kennyini kasookerwa ku ggwe oba nze kennyini kubanga teri musawo akujja ku kyennyanja omusawo akujja ku nnyama omusawo akujja ku nkoko omusawo akujja ku sukaali teri musawo akola atya kakati bw'ova ku ggwe kennyini njagala ove ogende mu katawuni kennyini katawuni olabe bucha z'ebyennyanja ziri mmeka oli n'aba akuwalana nga mulirwanaawo ng'olina ebyennyanja at least atuma omwana nga maŋŋendera ewa Yowaana akunfunira eki akunfunira ekyennyanja kubanga ebyennyanja byakugamba nti tebirina season nti enkuba yatonnye oba omusana gwakoze gutya gwayase ffe olumala okuteekerateekera kino kye tukugambye olina emyezi gy'omukaaga 1, 2, 3 paka ku 6 ng'ogamba nti bwe kibanga ekyennyanja kiri ku mitwalo 2 nga otagetinze okusima ekidiba nga kino n'oteekamu ebyennyanja 1,000 kati gwe kibalire ku 688 kuba mu bizinesi tulina kye tuyita risk taker amagoba amagoba kati bwebala ku 688 times 1,000 kitegeeza ogenda kufuna obukadde bumeka obukadde 8 mu myezi 6 ng'ogufudde muki ng'ogufudde mulimu kubanga bweba togufudde mulimu totukubira essimu otukubira essimu nga ogenda gufula muki kubanga tulina kye tuyita mindset omuntu okukyusa endowooza yo oba obwongo kubanga obadde olima ebikajjo ebimala emyezi 18 obadde olima emmwanyi ezimala emyaka 2 lwaki togezaako ku byennyanja ebimala emyezi 6 if others can
abalala bagezaako gamba nze nkola ki wani nze nsobola kubanga ozigamba nti ebyennyanja bya bbeeyi bebisobyo bali bali baba bagezaako bwegamba nti nze nkola ki nze nsobola so tugamba nti obwavu mpologoma bwe tutwala nuko empologoma egenda kukola etya empologoma egenda ate enswa bwe weekyusa amaaso nga naawe okyusa envu kubanga bwongo badde olima bikajjo emala emyezi 18 olima kasooli amala emyezi waliwo kasooli amala emyezi 12 n'emyezi 2 ng'olima ntangawuzi tugamba nti kyusa kye tuyita mindset ogambe nti kantandike neki kantandike n'ebyennyanja olwaleero ate kati ofuna endowooza eyokumeka tofuna endowooza eyokubiri. Haji Aziz teyanza nnyo entandikwa ebadde ennungi ddala waliwo ali eyo ng'agamba nti nalinda dda omusomo gw'ebyennyanja era nga kkalidde mu ddiiro lye njagala akadde kano tutandikirewo omusomo gwaffe omuntu agenda okulunda ebyennyanja biki by'alina okusooka okuteeka mu bwongo nga tannatandika ng'oyagala okulunda oba okulima ebyennyanja ekintu ky'olina okusookerwako kutukubira simu kupima ttaka n'amazzi kyekisookerwako okupima ettaka n'amazzi abasinga ekintu kyo bakibuusa amaaso nange kyeneebuuza lwaki kiba bwe kubanga ettaka lino oba amazzi gano mu Uganda tulina ebika by'ennyanja 5 tulina emmale tulina engege tulina enkolongo tulina semutundu tulina emmamba n'enkolongo bazirima tulina empuuta naye amazzi go oba ettaka lyo lyetaaga ki ebyennyanja binoolime Busoga ate si bwegenda okulima mu Buganda ate si bwegenda okulima mu Ankole kubanga ettaka n'amazzi bikola bitya byanjawulo kyova olaba abantu 9 balunda era balima ebyennyanja naye tebakola ki tebabifunamu lwaki nti bakozesa abantu abatalina bukugu nabumanyirivu naye bw'okolagana naffe Abazizi International tugambye distance no objection. Distance, it is not our problem. Oba oli Lumino, oba oli Karamoja, oba oli Rwanda, tukulaba nga gwali awo mu paaki empya oba enkadde. Yonna tukola tutya? Consultation, it is free okusomesa. And of course, nsomere emyaka 5 Netherlands okugamba okusomesa kuba kwaki? Netherlands. Kubanga Netherlands yensi esinga okulunda ebyennyanja. So tugamba nti nga tetunaba kukola kintu kirala kyonna nti simanyi ngina kulimira wano ngina kulundira wano kutukubira simu. Designer yenna omuntu yenna bw'obanga olina olugoye luwo ng'otutte wa makanika obadde omuntu okulutunga natakwata lukoba kulukupimako otomubuusabuusa kakati ffe tusooka kutuuka wuwo tetukwata ettaka lino oba gali amazzi ne tugatwala mu laboratory eri yegenda okutuwa kika ky'ebyennyanja kyetugenda okuteeka mu mazigo birimu ne science oyo ng'okulunda ebyennyanja si kwangu anti tugufudde mulimu bwe tuba tugufudde mulimu nga tutagetinga buli obukadde 10 bwe tukugambye obanga tukitadde ku sowaani tugobeera omukugu byakozeeki byayogera kubanga tugufudde muki mulimu tugamba nti if others can abalala bagezaako ffe tugambe nti nze I will nze nja kusobola kuba bali ababikola tebalina mitwe emeka ebiri balina omutwe gutya ng'era naawe bw'oguyina nga gwe bw'oguyina so tugamba nti gwe kigezeeko kigaana Buganda kubanga bw'onoofuna bwe weebuuzaako bajja kuwa PhD pull him down bajja kulwana kulaba nga bakikujjamu nti gundi abirima nebigaana naye gw'onaabisobola kigezeeko kigaanye. Haji Aziz twogedde ku nsonga y'ettaka wano ndaba nga bali mu kisenyi kati wano byennyanja kyebikirirawo kakati wano ebyennyanja birimirwa oba birundwa mu bika bibiri ekisenyi n'olukalu olukalu tulita upland kati n'ekisenyi swamp area naye nga ali ku swamp area oli 98% kubanga sente obutagenda mpitirivu nnyo kubanga wano tupima amazzi bwe tupima amazzi ne tugatwala mu laboratory ne tubuulira ekika ky'ebyennyanja ekigendamu
kati bulinzi bapimye munnyo gwamu babeera bapimye tupima amazzi gano gatuyamba emmere gyetugenda ensima emmere gyetugiwa fertilizer kubanga olumala okupima bwetumanya nti emmale erina ensima yaayo bwetumanya nti engege erina eki ensima yaayo kati kino kiwano tugenda kuteekawo ngege wano wali tuteekawo mmale kyovano tukisima kiri silante kati oluvannyuma nga tumaze okumanya ne tukisima tugenda kuyisaawo kisi 2 tuteekemu kye tuyita mwami Azizi tugende empola ontwala speed kale mpulira ontwala speed ku nsonga y'ekidiba ogambye tukisima nga kiri silante kyekiba kiti ekyo ekyemmale tukisima kiri silante nga kyewunziseemu kubanga emmale obuzibu bwayo nti buli ogiruyisaawo giwa emmere ejja kulya zinne waazo otagiwa mu tayimu so nga ate engege zo n'oba ogiruyisaawo ye ebeerina bonookola otya bonoogiwa emmere mbadde njagala omulabi waffe akirabe bulungi engeri kino gye wakisimamu kakati kino twakisima nga kyewunziseemu kyewunzikidde eri amazzi olwokuba nti nno tugenda kuteekamu ki emmale tugenda kuteekamu mmale emmale zirina obugodigodi bwazo kati bwe tumala okisima ekidibanga kino buli nsonda muno tuteekamu fertilizer ebigimusa awo tukozeseza bigimusa ki wali ebigimusa bituteekamu eby'ebyennyanja era ffe tulina waliwo obusa naye obusa tulina engeri gye tupurifayingamu nebubeera nga bwa mulembe kati wano emmali tuteekamu ensaawo emu tuteekaku buli nsonda wano ensaawo emu wali ensaawo emu wali ensaawo emu wali ensaawo kati ebyo ebigimusa bikola ki kati ebigimusa ebyo bigimusa mazzi gano gafuuka aga green kiragala gwe tutera okulaba mu mazzi kati ebyennyanja biri bwe tuba nga tubitaddemu engeri gye tugufudde omulimu bibeere nga biri amangu kubanga ebyennyanja bino birina okulya emirundi 3 olunaku ku makya wansi amazzi gaba gabuguma saawa nga 2 oba emu tulina obbiwa emmere ku saawa 8 tulina obbiwa emmere then n'ekiro ku saawa nga 2 tulina okukola tutya tulina okubiwa emmere kubanga tugufudde muki tugufudde mulimu singa mbeera ng'obudde obwomba bize tukola tutya bw'oba otandise bizinensi ng'eno saagala weefule bizinensi nsobola okuwa abaana oba omwana kati tulina akayumba ketuzimbayo eno akayumba ako kaba katuyamba for security n'okuteekamu omwana agenda okulabira projekiti eno kubanga banange guno omulembe kimenya amateeka ga byanfuna omuntu okuba n'omulimu ogumu kimenya amateeka ga byanfuna omuntu okuba n'omulimu ogumu era bw'obanga toyina kidiba kya byennyanja mu makaago oba mu bifo nga bino okyalisa abaddu abaavu so tugamba abatulaba oba abatuwuliriza mutukubire essimu olwaleero era kati polindo ogamba nti munnanga ate nze lindako ng'oba ku mulimu kubanga wooli sigwosooseewo ogwo mulimu sigwansikirano ate sigwasembyeyo naye obutayagala kufuna kye tuyita disappointments disorder disorganization stress guno omulimu olina guteekateeka kati ogw'okusima ebidiba bino kubanga kampuni yaffe esima ebyennyanja okuviira ddala nga tumaze okusaitinga saiti yaffe eno nga bwogirabye bwe tumala okugisaitinga then ne tusima ebidiba bino bwe tumala okubisima ne tuteekamu kye tuta fertilizer tetunnategeera Hajji Aziz ebidiba bino tubisima mu bugazi bwenkana ki kuba ndaba kino kigazi nnyo kisinziira bungi ki bwogenda kuteekamu kati muno tugenda kuteekamu 1,000 bwe tugenda kuteekamu 1,000 ogw'ebyennyanja wano tusima 5 ku 100 kati wano wawera 5 ku 100 5 ku 100 ate wansi tunakusima futi 3 futi 3 lwaki ziba 3 okusinzira ekifo amazzi waliwo wetusimanga amazzi mangi nnyo waliwo wetusimanga amazzi matono gamba kisinzira ekifo wetuba tuzze ne tusaitinga then bwe tumala okusaitinga then olw'obukugu bwaffe ne tumanya
futi meka zitukola tutya futi meka zitusima naye nga abatulaba n'abatuuliriza omulimu gw'ebyennyanja gwafuuse mulimu n'omukulembeze w'eggwanga bw'abeera ku radio oba ku TV agamba nange ebifo nga bino takyayagala bibiramu kasooli takyayagala kubiramu bikajjo takyayagala kubiramu muceere wabula abagamba kukola kutya kulimirawo byennyanja kubanga naye akimanyi ebyennyanja gwafuuse muki mulimu gwafuuse mulimu so tugamba nti obwavu mpologoma bwetwanako empologoma egenda kukola tutya kimenya amateeka ga byanfuna omulembe guno gwa tekiniko nowu omuntu okubeera n'omulimu gutya kubanga tugambye nti awo oli si gwe wasookerawo naye teekateeka kubanga buli osima ebidiba its your corporate oba okiinaako bwaki obwannannyini kubanga ekidiba kino bwe tukisima tutegeeza mbu tekigenda kuvaawo obeera ogenda kijjawo tekigenda kuvaawo it is your corporate so nga ate naawe ali ku lukalu togwamu maanyi tugamba nti gwali ku lukalu tujjeewo oba oli mu makaago mufo kyokuddira compound n'okisimamu pasikalamu oba okuddira compound n'okiteekamu pavers tuzimbewo tutekewo ebyennyanja kuba gwafuuse muki mulimu Hajaziz tumaze okulabika nga tusima ekidiba kyaffe bulungi nnyo kiki ekiddirira wansi eno tuteekayo biki okireka bulesi bwoti kati ebyennyanja ne biyingira wansi wano bwe tumala okukitereza bwe tuti nga tuzigyamu nettosa erisooka n'amazzi agasooka then nga tuyamu kyetuyita fertilizer bwe tumala okutekamu ebijumisa byaffe nga bwe tugambye tosementinga okusementinga tukiteeka ku lukalu ku lukalu bwe tujja okusementinga tuteekemu nekye tuyita volcano stones ku lukalu ago gayamba ki volcano stones ebyennyanja biba ne stress mu kulya kati bw'oteekamu emmere olusi byekweka kati amanya gali gakiyamba okuba nga bikola bitya nga bivaayo nga birya bulungi buki nga bulya bulungi emmere ate n'ekirala ku lukalu tugakyusa emyezi emeka tugakyusa emirundi ebiri kasabiweza emyezi amazzi gazi emyezi ebiri nga tugakyusa nga tuteekamu amaki kubanga tuli ku lukalu naye era amazzi ge tuteekamu tetuteekamu ga taapu ba agataapu gali contaminated with asferas gali contaminated with phosphorus arsenical acid agataapu olwo tukozesa kigankuba ngene oba tujja ne tukusimira shadufu awaka oba underground water agava wansi oba gano ag'enkuba gegaba mulungi okukolaki okukozesa kubanga tuba tugufudde muki tuba tugufudde mulamu kati nga bw'osimye wano ekidiba kyaffe enkuba yiye etonnyemu kati gano togenda gajjamu kati gano agasooka tugajjamu ne kati agaddako tugenda gatreatinga kubanga tugufudde muki tugufudde mulimu kati bwe tumala okuteekamu fertilizer zenkugambye bwe biweza ewiikisi 2 n'ekitundu tulina eddagala era gye tuteekamu kubanga tugufudde muki tugufudde mulimu kati bwe tumala okuteekamu ebyennyanja ebyo then tuteekamu eddagala eddala ne bibeera nga bisobola ebyennyanja okumyuka kubanga olunyagala ajje ku mudaalo bajja wakaga njagala kibaati eyo kinyagala kubanga abantu baagala biki baagala birungi ate baagala byennyanja bimyuse wagwe mulembe so tugamba abatulaba n'abatuuliriza omulimu gw'ennyanja gwafuuse mulimu ate bitambula bimeka okulima omuntu tekikweta nze nfanya nengamba nti omuntu olina ekazi 2 omanyi obwavu butta n'okukola tekola kutya tekutta bajagamba nti muzeeyi yafudde obwavu ng'alina ekazi 10 ez'ettaka oba 5 naye nga gamulemye okutundako eka emu nga talina kapito kubanga kapito kigambo kya Lulatini ekitegeeza obwongo buki obwongo bugagga kati ffe tugamba nti essente zonna zitandika zitandisa ssente mmeka kasooba n'ettaka tugamba the major factor in production is land. Hajaziz nga naatera okulabika nga nkusiibula naye kino tetusobola kukirekayo oba oliawo tunaatandikira wiiki ejja tumaze okulabika nga tuteekateeka bulungi ekidiba kyaffe nga kino era oli ategedde biki byalina okulabika nga ayitamu ng'aleeta ebyennyanja bye ku nsonga y'ebyennyanja kiki kyasaanidde okulabika nga yeetegereza just mentioningako kati ne tusiibule nga bwe nkugambye nti togeza n'okola ensobi
okumala galeeta ebyennyanja ng'obijja mu kitoogo oba ku myala n'ojja n'oteeka mu buteesi. Tugambye tusooka kupima amazzi na kupima ttaka ne tumanya kika ki ekyebennyanja ekigenda mu mazzi go oba ekigenda mu ttaka lyo. Kubanga bw'onoomala gateekamu tebijja kukola bitya? Tebijja kukola. So tugamba ekyo kye kitandikirwako. Kupima kwa bwereere. Ffe tupimira bwereere n'okupima amazzi kwaki? Ffe just kutusindikira transport atuleetawo ne tukuwa amagezi. Kubanga guno oba ogufudde mu ki? Kubanga sirina ssente atugamba never make a start until you start. If you fear to start, you never start. Tutyo kutandika nga tokoze otya nga totandise, bunotyo okutandika tojja kutandika. Si bula omulabi waffe omulungi wa Salt. Abatulaba aba Salt TV tugamba nti omulimu gw'ebyennyanja gwafuuse mulimu. Era lemagamba nti okoze mulimu gwa kwekosabola guyinza okujja mu bwavu. Obwavu mpologoma. Bw'otwala mpologoma egenda kukola etya? Egenda kukola. Tugamba nti if others can, abalala bagezaako, tugamba nti nze nkola ki? I will can, nzija kusobola. Weewaawo teyanzanya teyanzeege. Weewaawo ndowooza Haji Aziz Kasujja omuwulidde bulungi, ensonga azitambuzza bulungi. Tandika leero, tolinda nkya. Kyetagisa ekintu eki ttaka osobola okulabika nga wezuulira zzaabu ali mu nsonga y'okulonda ebyennyanja. Sobola kubeera nga